Ensala y'omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Margret Tibulya esomeddwa omuwandiisi wa kkooti eno Bekaratoro mu kasenge k'omulamuzi era ng'ekirambika lwatu nti obujulizi obwaleetebwa buluma abawawaabirwa era nti tebalina biwandiiko bya buyigirize ko n'okwenyigira mu kubba obululu n'olwekyo tebasaanidde kubeera mu palamenti. David Mpuuga yawawaabira Kasirabo Boaz Ninsiima nti ono yatiisatiisa abalonzi ng'akozesa abasirikale ba UPDF ko n'okukyusakyusa ebyava mu kulonda. David Mpuuga ono musanyu eri ekitalo ategeezezza nti amazima tegeekweka. Era nebaza amateeka g'eggwanga agalabika nti gayambye omuntu okulaba nti omuntu addizibwa obuwanguzi bwe yadde tukute ntukeyo okulonda naye n'abawagizi bennyini bakimanyi nti obuwanguzi bwali bwange n'olwekyo kati tumaze okuddayo okulaba nti amazima galabika era galabise era nti abawagizi bange Kooki tuddeyo kulonda yadaga agenda kujulira naye njagala mbategeeze nti olubimbi olusoose situwagala kukiikirirwa abantu bataasoma oba oli teyasoma aveeyo sirina lutalo na muntu yenna naye obuzibu bwange bugamba constitution yegamba ki nti omuntu ateekwa okubeera ne senior 6 o ETC equivalent oba togirina vaayo. Bwe twatuukira okumala omusango kumpi nga tusigaza abajulizi 6 so nga twalina abajulizi abaali basukka 15. Ekyo kyatutawaanya nnyo. Ekyokubiri nti abajulizi baffe baatiisibwanga okuyingira mu kkooti naddala abajulizi abo abaali bavudde mu registration bureau mu gavumenti baatiisibwatiisibwa nnyo ne bagenda so nga balina obujulizi obulungi. Naye ekisinza okutusanyusa nti omulamuzi akkiriziganyiza naffe. Ate ye Ninsiima awakanyizza ensala y'omulamuzi ono n'ategeeza nga bw'agenda okujulira. Naye ekyo Court of Appeal yagenda okisalako era twamaze okuteekayo oral notice mu nnaku 14 tujja kuba nga tumaze. Ate ye omubaka Namuju Cissy Dionizia akiikirira disitulikiti y'e Lwengo nga naye wa kibiina kya NRM kkooti ekizudde okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa nti obuyigirize bwe bwa kibogwe ng'era tasaana kubeera mu palamenti. Martin Seranga Kizito ye yatwala omubaka Namuju Cissy Dionizia mu kkooti ng'awakanya obuyigirize bwe. Ekiseera kyekiseera ab'e Lwengo kati this has been a very good signal tusobole this time okulonda omuntu ajja okutukiikirira nga ebiwandiiko tubikakasa nti byebyo oba otunuulidde disitulikiti yaffe ey'e Lwengo. Lwengo is one of the popular districts in Uganda. Ate era tulina obusobozi singa His Excellency aba akubye tooki okutuwa omuntu ayinza okufuuka minisita. Ababaka bangi bagobeddwa mu palamenti olw'obutaba na biwandiiko bya buyigirize bimala ko n'okwenyigira mu bikolwa eby'okubba obululu nga n'emisango emirala gikyali mu kkooti ng'essaawa yonna n'abalala baggyibwayo.